bagamba nti okalya dda kadda dda ejjo byo liddira mu nviiri. Bagenda okulaba envi muganda wange, ejjo byo liddira mu nvi. Kaakati munnange, okusinziira ku biriwo, Meeja oba General James Birungi bw'ati muganda wange, emisango 27 egy'obutemu okutta gye gimuteekeddwako. So nga ate ne alien skin anoonyezebwa gwa butemu gwa kutta. Wizo muganda wange, okusinziira ku biriwo, yatuuse okukuba omulanga ne ngamba yii bannange, omuntu watuukira okukuba omulanga guno bwe guti kitegeeza nti abeera defenseless nnyo, ebintu bibeera bimutabuseeko. Kale ezo kesi study 3 bwe tugenda okubeera nga tutambulira, bwamwe tugenda okubeera nga tuyisiza obubaka bwaffe obw'essaawa eno, nga bwe nkugenda nti munnange okalya dda kadda dda ejjo byo liddira mu nvi. Munnange, amawulire nga tugafuna butereevu era nga abantu amu bagamba nti oba oli awo kaakati Birungi alina byatakkaanya kubeera ng'akola nga bw'eri enkola, ne baagala okubeera nga ate bamunyigira awo mpola mpola. Endowooza eyo weeri, kubanga nze nnyinza kale nange somehow partially okugikkiririzaamu okwo, kubanga tayinza kubanga yali yekka, wati kukubengira waliwo n'abanene abalala, kubanga bwe bagamba intelligence reports ez'ekibogwe, ekyo kiba kinene nnyo. Kumpi nti intelligence yonna ey'eggwanga olina okugiteeka ku ttaka. Bwe basanga kiraasi nga si njere nga tukyasoma, mwenna ku ttaka, mwe lwaki mutudde mwetali njere? Nti asifa ababadde beera, nze yayize ejjo, lwaki kati otudde mu classroom nga si njere? Kitegeeza naawe galamira. Kakati essaawa eno muganda wange bwe zibamba okwo, nsuubira okuba nga tuzikuba okuviira ddala ku toopu. Bonna balina okugalamira okutuwudiisa, kubanga ekintu ekyo kinene nnyo. Baba bakunoonya lw'akakoofiira bukoofiira, ne balaga nti bakola nnyo, intelligence y'amaanyi nnyo. Naye muganda wange, mannange, ebiriwo, okusinziira ku biriwo kwegamba, oyinza okugamba waliwo ekigambo kye batera okukozesa, bagamba in a dramatic turn of events. In a dramatic turn of events. Muganda wange, bino biringa katemba yennyini nnyini bw'atyo Meeja General James Birungi. Ono munnange nga yaliko Chief of Military Intelligence boss, kakati oba eyali akulira CMI, era nga yakwatibwa n'asibwa Makindye Barracks, Makindye Police Barracks. Kakati munnange, kino nekirabikanga ekkonde eddene mu Uganda People's Defence Forces. Uganda People's Defence Forces era approach newankubadde bo balaganga abagezaako okulaga nti bagoberera nnyo accountability buli muntu oba buli mbuzi ku nkondo yaayo, buli omu alina okubeera nga avunaanibwa ku ebyo bye yakola. Naye nkugambye nti newankubadde ng'ogube gutyo bwe guli, naye still ebitulifu ebisigala tubikuba mu institution yonna. Kati Birungi bw'atyo yaliko omuntu ow'amaanyi mu military intelligence community, era essaawa eno ali ku misango muganda wange egy'amaanyi ennyo. Mu egyo 27 miramba gya butemu kutta, sina gya butemu. Omuntu baba bamutemudde babeera bamusse, nti yamutemula aba amusse. Bwemba si Oluganda amanyi Oluganda, omuntu bamutemula babeera bamusse. Omutemu aba asse. Kakati munnange, emisango 27 gya butemu. Mulimu egy'okulya mu nsolukwe, mulimu egy'obuli bw'enguzi, mulimu egy'obutujju. Emisango egyo bw'ogimbuuza n'oŋŋamba nti bonna bonna nga bekugambye nti balina kugalamira emboko ze bakuba okuviira ddala ku toopu, ntegeeza Museveni.
bwe twogera ku butemu bwe twogera ku kulya mu nsi olukwe bwe twogera ku buli bw'enguzi bwe twogera ku butujju nze ndaba bonna tebagibuuka kubanga bwe tulaba ebikolebwa abantu bangi battiddwa tujja kumbuuza nti ate enguzi baagiwadde ate ani gwe baali basse tulabye abantu nga babakwata wano ku mulembe gwa Museveni guno mujjukira ku mulembe gwa Lokech tebabatutte na kuwoza ne babakubirawo amasasi obutemu butujju kulya mu nsi lukwe n'ebirala bingi nnyo bye bakoze kukyusakyusa constitution n'okuluutya byonna byonna ebyo bitwala nga treason bwekityo bwe kiri kakati munnange musajja mukulu egy'emisango gyamufuukidde dda emirimu egy'amaanyi ennyo gy'alina okubeera ng'ate akakkalabya nga kukwewozaako kakati munnange bamaze dda okubeera nga bakola inquiry ey'amaanyi ennyo era ng'ekulemberwamu Deputy Chief of Defence Forces Lieutenant General Sam Okiding era investigations bamaze dda okubeera nga munnange nti basanze ebitaakwatagana bulungi ennyo inconsistency oba irregularities nnyingi nnyo mu intelligence ya UPDF operations era nti wabaddengawo okubeera nga balina engeri bamanipulatingamu intelligence reports ne bazikyusakyusaamuko katono olwo ne basobola okubeera nga ate munnange bafuna access ku kasente akali mu security ak'amaanyi ke baateekayo kati yakateekayo ye yateekayo kikemu lwaki yakateekayo already amalwaliro gaffe tegali mu ddagala n'ebirala naye eri waliyo sente tezina kizikola kakati ye talina intelligence esobola kunoonyereza ku intelligence kubanga intelligence erina okunoonyerezebwako kuba n'omulamuzi kitegeeza asobola okubeera checked balina omuceekinga naye kati wano Uganda muganda wange jukira General Museveni ye mulamuzi asalawo buli kimu ye minister wa kino ye minister wa kiri buli kimu yalagira ye speaker wa parliament kakati munnange nti ono yakolanga reports ez'ebicupuli ku kufa kw'aba ebimu ku misango egyemuvunaanibwa bwe yakola report ey'ekicupuli mbu ku nfa ya Allied Democratic Forces Commander Medi Nkalubo naye oluvannyuma nakizuula nti nno yali nfu naye gajjukira amawulire bagatuwa naye UBC gakuba n'omugenda ku UBC mulaba bakulaga operations za UPDF ne bakulaga biki ne bakulaga UPDF b'essaabayeekera ba ADF UBC TV y'eggwanga ffe gye tutalaba gye twavaako edda kubanga iranga bintu bya Museveni era gwe tosobola kugamba nti nno ogendeko muganda wange kakati munnange ezo report babadde nga bazeewanga naye munaye omusajja waffe kamuyite musajja waffe kubanga tetujja musalira musango tujja kufaanaganako bali abeewaananga okkuba abantu ne baleeta TV Lokech yateekangawo TV mu ofiisi ye n'alaga obujulizi naye nga basse abantu abatatwaliddwa mu kkooti ye yali awanulayo nnyo tambule yali awanulayo nnyota gye yali aziwanika n'agwa mbu n'agwa n'agira okugulu ate yadde engulu awo yayitira blood clot n'agenda muganda wange era ne banyongera okuteekako ebyobutujju waliwo be bakutte ababadde bagenda okutega bomu aba Allied Democratic Forces mujjukira bulungi nnyo kati juzi zino bomu ze babadde batega wano ennamugongo n'awalala ate era ne baddamu ne bakokotayo eri ne babireeta byonna byonna ne tubizinga wamu ne sifa ababizinga wamu ffe twasooka ne tubagamba bya bulimba ne batandika okubeera nga bagamba mumala googera mwe temumanyi intelligence ne bamaliriza nga mu butuufu ndoza balaba beekubye ennyo gye tebakyasobola kulimba ne babiwanulayo ne bagamba munnange bibadde bya bulimba bibadde nga bya bulimba byonna ebyo naye nga bikwasizza abaana bisiza abaana baffe era bali mu makomera temukyerabira kakati munnange emisango gigyo bamutaddeko misango 27 nga gyo gya butemu bussi kutta mada oba byebimu kakati munnange abantu nga bagamba nti ono naye enkwata ye mbu eyinza okubanga ayinza okumugoberera ayinza kubamba otafiire mbu
naye kakati kiba kitegeeza nti munnange Dr. Kizza Besigye engeri gye yakwatibwa e Kenya ate nga intelligence reports zaaliwo oba bazikola wansi woono kiba kitegeeza nabiri ebya Besigye bya bulimba. Jjukira bengeri okwekuba zijje kitegeeza byaki bya bulimba. Naye byonna tubirindiridde muganda wange ffe maaso ku lutimbe kabina ku ddongo, maaso ku lutimbe kabina ku ddongo. Kati emisango emirala egy'obutemu Alien Skin naye ali kujja butemu, naye tusookere wa Wizo eno tumalirize nga tugenze wa Alien Skin. Wizo muganda wange muraba bampisa kamyoni mujja munyambe mutwale munyamanda. Bananya mujja munyambe omukazi yantomera tanzijanjabangako yadde n'okugulu okugulu kwonye kokka. Omukazi musanze mukubo, omukazi kyankola, omukazi anzita. Bami fuluma ogende wammwe, Sandwa fuluma ogende wammwe, Sandwa fuluma ogende wammwe. Aha, genda. Olabye ndoza kyendiko. Kamyon olabye kyendiko. Kati oyo gwewulira akaaba Kamiliyoni omunyarwanda nzita Wizo. Naye nze sijja kugamba nti Sandra mukyamu. Sijja kugamba nti Sandra mukyamu. Kubanga jjukira nti Wizo yakuba Sandra wano n'awulubala yenna. Era ebintu ebyo byalimu maama wa Wizo nnyo. Jjukira Kamiliyoni n'abikkiriza ne bagira abo ne bagira mbu bagenze okwanjula Sandra e Rwanda. Mujjukira bulungi nnyo. Era muka Kamiliyoni Daniela n'atubuulira ab'engeri gye batuntuzamu abakyala era n'atubuulira maama wabo engeri gy'abawagiramu. Mujjukira bulungi nnyo. Kakati munnange babibikkiriza bwe batyo olw'okuba yali amukubye ne babibikkiriza munnange era okukakkana ng'era tutegedde nti kati bazzeewo balyoke. Tuutwo amutomedde mukyala atomedde omwami Wizo wuuyo ali awo yeewalula bannange omunyarwanda akola ki anzita amutte. Nze mbeera Nazaala nakuba nti kati Nazaala naye baana be mbeera ye mugamba genda omukole ky'omwongeremu kuba abaana abo nange bannema dda. Kakati awo sijja kulimba kubanga bwe kiba nti gukubye omukazi omutuusizzaawo g'osuubira okuba nti agenda kusojowa. Kitegeeza nti watuukira omukuba okutuuka awo era waliwo ekikyamu ekiriwo kubanga mubadde naye ne muzaala abaana nga temwikola ebyo. Kakati ne mutuuka ku leve eyo naye eyo yonna byonna biva ku abazadde. Muyina engeri gye mubikkiriramu abaana. Omwana wange omwagala nnyo emiranga giigyo wewe okalya ddakadda muganda wange ejjo byo liddira mu nvi. Kakati munnange buuya basobola okumutaasa mugende mu mutaase by the way kuba ayinza okufiira awo. Mukazi asobola okumutta kubanga kati ebyabwe byo bizibu si byangu yadde n'akamu si byangu. Kakati era still munnange Bobi Wine byabadde ayogera ng'ali Enateete yagambye nti abakozi b'ebikolobero abatta abantu abakola effujjo ku bantu akubibwa bu favors ate gavumenti beekozesa okubeera nga bakuuma ebawadde n'emirimu ebawadde zi contract naye ng'ebasuubizza obwannantagambwako. Alien Skin y'omu ku abo we twogerera poliisi emunoonya ali kugwa butemu kutta mada yakuba abantu mu lubiri wano n'aleeta abasajja ne bakuba naga nti mukalulu kijja kusukkamu mu campaign kijja kusukkamu. Munnange ono ebibadde bijja bimwogerwako bingi kuba nze mbadde nalekera awo dda okugoberera okubeera bamutwala emisinde busoga eyo kati mbadde nalekera awo okubeera nga mugoberera naye munnange poliisi bwetyo eyagala Alien Skin ku misango gya butemu yatta omu ku top dancer. Kakati ku kato poliisi gye biri simanyi lwaki ye poliisi yaabwe gye bagendako awo era okunoonyeza kugenda mu maaso okwa brutal murder of Namuwaya
Wilfred waliwo omusajja oba omuvubuka bamuyita Namuwaya Wilfred mugenzi kati era nga munnange yafa olwa alien skin ne basajja be okumubba ne bamutta. Kakati munnange Namuwaya ono Wilfred babadde bamumanyi nga top dancer. Bw'atyo munnange bamubba emiggo ne gimusukkako obungi erukukakkana ne bamuyitako ebisago eby'amaanyi ebyamuviirako kufa September nga 22/25 Mulago Hospital oluvannyuma lw'okukubibwa okw'amaanyi ennyo era nga abaamukuba be ba Fangon Forest Gang be basajja ba alien skin be baamukuba. Kati okunoonyereza okusooka kulaga nti September nga 22/25 Namuwaya mbu bwe batyo baamusikiriza ne bamujja mu maka ge gy'abeera ag'omu Ndeeba wano abadde asula waba we yalinga asula era abantu abaamu limbalimba okumugjayo okumutwala nti omu ku bo amanyikiddwa nga Musomaali nti era nga ono alina akakwate ku Fangon Forest. Kigambibwa okuba nti yatwalibwa ku Fangon Forest era mulwana Patrick eno alien skin gwe tumanyi obulungi ennyo nti nga ye leader wa group eyo nti kigambibwa okuba nti yali alagidde ttiimu ye okubeera nga emugunjula oba emudisciplininga emukangavvula kye kigambo ekituufu nti nga emukangavvula. Kakati Namuwaya ensonga gye baali bamulanga basajja ba alien skin aba Fangon Forest abakubi ba Pavers bakifeesi nti yatuuka ekiseera n'ava mu gurupu mbu nga tafunye lukusa mbu yavaamu mu gurupu n'agenda ndowooza nkuba oli awo alaba tajja bisobola bibakola. Kati Namuwaya munnange mbu n'akuba bubi nnyo abasajja bamaze okubeera nga bamutwala mu Somalia yajja nga kulwa alien skin ne Fangon Forest yajja okumuperereza n'amutwala ku Fangon Forest. Kakati munaye bwe yatuuka eyo ne batandika okumukuba emiggo egifiko ne gikuba ettaka ba gang members. Kati ng'olwo bamaze okumukuba ne bamutwala ne bamusuula mu Mpomba Zone Makindye Division. Kati ne wabaawo ba Good Samaritans abaamulonda era ne bamutwala Mulago National Referral Hospital. Badokita ne batandika okubeera nga bagezaako munnange okubeera abamutaasiza okumutaasa omutaka ku oxygen n'ebirala naye oluvannyuma mu lunaku lwe lumu bagamba oluvannyuma lunaku 2 bukyali after 2 days ne balangirira nti yali akoze eki afudde. Kakati Kampala Metropolitan Police spokesperson Patrick Onyango bino byonna n'abikakasa era nga n'agamba nti ba key suspects alien skin Komanda Mudogo Ibraka Badia wamu n'omulala bamuyitaani Mijagulu basajja ba alien skin. Kati the group eya alien skin bwetyo munnange okusinziira ku spokesperson nga tugamba nti yeetaagibwa olw'okutta Namuwaya Wilfred amanyikiddwa nga top dancer era public kisinga okunsasa ne bagamba nti they appeal to the public to share any information on their whereabouts. Onyango yatugamba naye jjukira ti alien skin nga bwe nkutegeeza nti Bweni agamba nti gavumenti bano ebasuubiza n'obbowa obukuumi afande Damulira ebyo bikolwa byabwe babimanyi nnyo bulungi nnyo era yaliyo ne juzi nga Museveni amaze okubeera nga nominating ebikololo y'omu ku abo abaaliyo alien skin ng'ayimba era nsuubira okubanga ne ssente baamuwadda balina okubeera mu campaign balina okukola effujjo nga balikola kuki ku opposition naye ebyo byonna abantu babagamba munnange ne Sipapa yaliko owakabi kakati munnange ate Sipapa yatuuka n'okugamba nti abadde mu kkomera naye ate aba opposition be bamuyambye be babadde nga bamubeererawo nga NRM ate tebamutunuulira bamutumanga kukola ffujjo. Kakati jjukira nti reports nnyingi ezibadde nga zijja zivaayo nga bagamba nti abafangoni bano basajja ba alien skin bakifeesi bakubye abantu bangi nnyo
ne babamenya amagulu oba oli oli n'abafudde nga ne tumanyi. Kaakati munnange era nga ekibakubye ebiseera ebisinga obungi kuba nti babeera bavudde mu ggange eno era ba victims bano bagamba nti babonyeebonye nnyo singa ova mu gurupu yaabwe n'obaako engeri gyogino gye baba batyokola ogenda kwasa ebyama byabwe babadde bakola. Kakati ebyo nabyo biri awo. Poliisi emaze okubeera nga assuringa public nti egenda kukola kyonna kyonna ekisoboka okubeera nga edismantlinga gange eno nti egisaanyaawo. Era bonna ba perpetrators oba abenyigira mu kukola ebikolebero ebyo nga basinziira mu Fangoni Forest bagenda kuba munnange bakwatibwako n'omukono ogw'amateeka. Kakati nti bano oyinza okwesanga nti gavumenti yebawa amaanyi era bamanyi tebakwatibwako. Otunuulira society ng'eye Uganda olabirira nga yavunda dda era ne state tekyasobola kubeera ng'egize engulu kuleka gavumenti okubeera ng'ekyuka bukyusi. Gavumenti erina kuvaako buvi kubanga nsi gavumenti erina okubeera nga mujjukira biseera ndowooza banyumiza maama aŋŋamba ebiseera bya pandagaali kakati wabangawo abantu era mu society abaayitibwanga abaleebeesi abajjanga naga nti wuuyo yoyo yoli nti kati gwe bodaboda mumusibe ku stage awo waliwo abajja naga nti oyo n'oli nga babayoola babatwala biseera bya pandagaali. Kakati munnange gavumenti kasinako kubeera nga yegatta n'abantu okubeera nga ekola ebikolo bino naye nga byonna babikolera mu linnya limu kusigaza mbu ntebe save my job naye nga biva ku kubeera nti kati waliwo abantu abamu abalowooza nti eggwanga maka gaabwe nti Museveni ne famire ye balowooza nti Uganda bagikola kibe bagifuula yaabwe tebalina gye balaga. Kaakati munnange ebyo biri awo naye nga bwe nkugambye nti okali adda kakola kikadde kati alien skin ekituufu kiri nti tajja kubooka misango era ne gange ze tezijja kubooka misango era tusuubira obwenkanya okubeera nti bubukala era ajja kusibwa ate abantu be bamubeera bajja omusiba beebo abamuwanika nga bamaze okubeera nga bamukozesa kasita baana bali omukozesa bwe bati nga fayiro baziddamu bazibikkula kisaawa eno tugenda mu kalulu bayinza okubuzaabuza bwe batyo naye ng'ekituufu nti bano batemu abawedde emirimu era ng'obutemu yabulagira ddala mu nkuuka mujjukira bwe yagamba nti nno nga bamaze okukuba nti abafangwe ne muwanike kitaasa ggwe mujjukira bulungi nnyo akantu ako. Abasajja be ne bagenda bakuba abantu ne bababbako obusibo ne bakola buli kimu era ababiri emabega Aruna Mubiru ba Bebe Kulu bantu bali ne skini nyaabo era beewaanawaananga era bayewaana n'okutuusa kati essaawa eno. Naye munnange bagamba mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo ate era stiru singa time ey'okusasula eneetuuka temuddangawo ne mugamba nti bannange nze sibiina kye mbimanyiiko ensi ebalaba. Kale munneeka tukusiibulire wano ate tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atalaje nga bulijjo. Mukama Katonda akuume.